omulambo nga gwo guganya okubeera nga guddayo guziika. Stories zifaanaganako nga zino actually nkoleddeyo story bbiri mu guno omwaka. Mujjukira neera endala accident eyaliwo ey'omulambo ogwafuna accident. Eyo story ya trendinga nnyo, omulambo gwafuna accident. Actually za mirundi ebiri, naye waliwo n'omulala omulambo neera ogwafuna accident. Actually uba gwafuna accident emirundi ebiri, kati naguno nagwo gwandibeera nga guganya ogutwala okuguziika. Embeera bwetyo bwetandikiriza omulambo nga gugana okuguziika. Kankutereko bulungi nnyo akatambi kano okuva gye katandikira paka gye kagwera, osobola okulaba embeera nga bwe yabadde omulambo nga guganya ogutwala okuguziika. Takiseyo omugiraba eyo egudde wano mu Lwera, oyo omufu omugenzi badde bamutwaleyo Kabaale naye yekyanza okugenda, ndowooza mulaba gye basudde takisi yo drone yakagwa kati n'omulambo gugwo gukyalimu mu keesi omwo, tayagala kudda waabwe ono. Baali badde banoonya omulala we bamuteeka, baali badde banoonya gye bamuziika gye yasiimye, kyokka bano tekuliiko muntu waabwe wadde, tayagala kugendayo naye ye ate balaga nti baagala mumuzzaayo. Takisi yiino wano egudde wano mu Lwera buno obudde. Baina mashini munense